they all agree that the constituency is called Nakawa Division West. They all agree. And that is not an issue. The identity of the constituency is not an issue. They've tried to urge what they've tried to urge. But I had addressed most of their arguments in my petition and submissions. Abateereddwa mu Kabiga kuliko omubaka aliyo kaakano era omwogezi w'ekibiina ki NUP Joel Ssenyonyi owa NRM Anderson Burora ko n'abalala. Nakawa West mu ggwanga lyonna eryemu era esangibwa mu division eya Nakawa. So tewayinza kubeerawo okubuzaabuza nti ate kati banominating ku kitaama. Okay, kubanga ne returning officer nga signinga n'ateekawo ku nominating nze Nakawa West constituency. Naye control form yafulumanga amanya gaffe gonna kwegali ne tusigninga. Details zonna zina Nakawa Division West esangibwa mu Nakawa Division esangibwa mu Kampala district ya Kampala ne code yayo 01 byonna bibeerawo. Ne mu byonna tusuubira nti muganda waffe ayagala kuyita mu buyisi. Ayagala kulya byatakoleredde agende mu kategori z'abatwazi gye bali. Wano we wali akazanyo akalulu kano bonna abali bavuganya incumbent Joel Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi ebitundu 7 ku 10 biraga agenda kudda banne abalekedde wa 3 of which gana 3 abadde ayinza okugabeeramu ayinza okukwata ekyokubiri ayinza kuba wa NRM Burora naye nga tasobola kuwangulawo. Then bowo nalabika independent kwa PFF erabika nakabaziguruka oba jadda akabaziguruka ali eri side ya gundi ya wayiswa. So bw'otunula akazannyo kano osooka n'obuuza government yo yeetaaga ki. Government yeetaaga Ssenyonyi mu parliament. The answer could be no. Temwetaaga mu parliament because system agirabisa nnyo mwairayitinga ono commissioner wanene nguzekoze nakoze. So ekyo kimu government temwetaaga kyobola yamusimbako omuntu Burora. Bwesimbawo Burora alina emikisa giwangula emikisa giri 3 ku 10 ensanvu oli azirina. Ono Bobwe Ivan eteeka lino webeera nga balisoma because amanya kintu kizibu nnyo mu bantu abasoma. One name can't mean 2 things. I'm Sekanjako Moses. Those are formal documents. I can't be Moses Sekanjako. Okitegeera wendeeta empapula zange ez'okusoma nga tugenda okutuuka awo kwalukaga nga ziri Moses Sekanjako. I can't claim to be Sekanjako Moses. Empapula ezo ziba za bantu babiri abanjawulo. So simanyi mu electoral commission kiri kitya. Ono yabesinga kumpaaba yagamba abantu abanominatinga ku Nakawa East constituency nga ate erinnya liri Nakawa East Division constituency. Akagambo division ke kavaako obuzibu mu naming ya constituency. Yenga agamba bano bonna bamunominatinga mu constituency etali eyo ekyebuuzibwa ana nominatinga abantu electoral commission. Kyegamba ba returning officer ba electoral commission bamunominatinga abantu ku constituency etali eyo. Ng'oggyeko bano ne yeegwanyiza eky'omubaka wa Busiro East naye asibye mu kakiiko kano ng'atuyena bwe zikala anti gw'ayagala okusuuza ekifo kino Medali Lubega Sseggona yamutwala mu kakiiko kano ng'ayagala awanduukulwe kubanga yakizudde nti ebitabo bye birimu omutawaana. Bannamateeka ba Sseggona abatalabikidde ku kamera zaffe batugambye nti musajja mukulu ono talina mpapula zimugwanyisiza kwesukkiza ku kifo kya bubaka bwa Parliament. Kyebava bankuye okumulabuukirira bamukubye wano nga tannayonoona nnyo nsimbi ze mu kakuyege. Ye walukagane wankubadde abaddewo mu buntu ebyokwogerako naffe abigaanidde ddala. So long as you have basic A-level certificate osobola okubeera member of parliament oba its equivalent. Naye nga togenda kusaba mulimu kagambe gwa busawo ne bakugamba ndi its equivalent. No, there you have to be qualified.
you want to be a teacher, you have to be qualified. Okusomesa ekyo, you have to be a pilot, you have to be qualified. Tebagamba equivalent to flying. No, those are technical. But MP's job eri basic gwe mulimo ogutandikibwako. Kyobulaba ba MP bali important. Now okimanyi nti mu Uganda today the most important person is the LC1. LC1 chairman. Ali so important okusinga MP. Kyokka ate nga ye taliko wadde academic qualification. Koberengo oli professor ng'ogula poloti. Olina okufuna endagaano ya chairman. Because it's a requirement by law. Bw'oba ogeza okufuna pulaani y'ekizimbe bakusaba LC1 leeta. Bw'oba olina ekiri kyonna kyonna bakusaba LC1 leeta. Lwaki tetugamba nti ono talina buyigirize kubeera LC1? Tewali bakusaba bbaluwa y'MP wo. You can spend 5 years without meeting your MP, but you can't spend 5 years without meeting your LC1 chairman. Katani gwe twandisinza okusaba obuyigirize. Chairman. But bakulaga nti yete yetaga academic qualification. All you need is the common understanding of obutegeevu ku locality yo. So now MP, they basically voted due ku butegeevu bwabwe. We have seen the land people. But ng'okujjako okugamba nti omusajja oyo yasoma mu Busirwe Endiga abagifuuyira mulere. Naye nga empapula zirina era nga bakugamba oyo professor. Naye nga musiru. N'ogamba omusajja ono taba kusoma oba omukyalo ono taba kusoma. Yandiyise bute oba ndiga kugifuuyira mulere. I'll give you an example. Omukulu w'ekika oba abakasolya basoka kusaba buyigirize bwabwe. But is there any organized institution mu Uganda okusinga tradition? Byasetting abantu bategeevu. Nibamanya nti ow'enkima tawasa wankima. Ow'olugave takola ki? It had some science emabega waakyo. Nti abasajja abaganda edda baazaalanga n'atuuma omwana we yo n'amuleka eyo. Oyinza okuwasa muganda wo. Ekyo kye kimu. Ekirala, incest eno erina genes eziyinza okuba nga zitambula katugambe nga sickle cells nga zitambulira mu famire yammwe mu kika kyammwe ng'olina okukyusaako mufuneko abatalina ki. It had some science to it. But tebaasoma nnyo, tebaagamba nti Professor Gundi ye yabiwandiika. Baali bantu bategeevu. Walukagga okuba ne equivalent ya S6. Mutegeevu Walukagga. Can you doubt Walukagga azi butegeevu? No. Walukagga yayimba oluyimba ekimansa nnaku. Luyimba lwa siriimu. Luli so educative. He saved lives. Mu luyimba olwo. He is a composer. Ndi omugaso gw'oluyimba lwa kimansa nnaku tosobola luyikwetinga ku mugaso gwa MP yenna. Oba okitegeera nti omuntu awulira akayimba ka Walukagga ekimansa nnaku akalwanyisa Mukenenya. There is no job an MP can do that is better than that song. Ekireeza musajja mutegeevu. Omuntu awuliza oluyimba wa Walukagga abantu bakoowu. He was being an MP. Yeri akola mulimu gwa MP mu luyimba lw'abantu bakoowu. You listen to that song and is a real MP. So, Walukagga okubanga ye obuyigirize bwe kati bukyali ku equivalent ya S6. Ali muteeka. Yes, oli lawyer, oli noba masters mu law, but bakugambye nti okusamba ku mupiira guno kasitoba ne equivalent ya S6. Muba musimbudde. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bbula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo buliwo ndaba nga ndi bw'omu ebeera from my point of view wembeera nkuweera ensonga nga nze bwenzirabye from the editor's point of view oluusi tusobola okuba tukwatagana mu ndowooza ate oluusi ntuba nga twawukana naye comment section eyo ngikulekera gwe obenga osobola okuwandikawo endowooza yo nga woobirabye wabula nkusaba busabi nti video giteekeko like ne comment esobola okubeera ng'etambula okutuuka ku buli muntu ate era nange kinyongera okumanya endowooza yo na wajja osinzidde wayo oteekako like comment ne tubeera nga tusobola otambula ffenna nga bulijjo tutambula ne Nana Herbal Mouthwash Nana nga Dr. Nana Herbal Mouthwash malina gamba Dr. Migadde Nana nga Herbal Mouthwash eno yakolebwa okubeera nga ekuyamba gwe alina obuzibu bw'amannyo gonna amannyo gaguba galimu ebituli ova ekiswa ekibi mu kamwa Nana Herbal Mouthwash ye musawo gwenkuzigirira mukozese nga olabye mu kalango enkozesa yeeyo senyesa eddagala lya bulijjo malafuuyirayo Nana osenye ekyovu kijje ojja kubeera nga mu butuufu tugamba nti ekintu kyatereera bulungi nnyo ate naawe atanalwala tugamba prevention is better than cure kozesa Nana Herbal Mouthwash ajja kuba asobola okuyamba ate Haji Yasin Kiza musomi wa ddwa gwalina ebizibu ebyenjawulo naawe osobola omukubirako ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo nobeera nga osobola okubeera nga ddala mu butuufu akusomera ku ddwa sente zikuyitamu omukwano guganye empapula ziganye mukubireko Haji Yasin Kiza bangi abagenzeeyo bawa testimony nti bikola naawe osobola okubeera omu kwabo nga omukubirako katutandikire wano ku Electoral Commission ebiseera byakalulu ba MP batandise okuba campaign era nga omuliro ogubadde eri mu bwa president kati kugenda kudda ne ku level z'aba MP naye olutuukidde wano nga Joel Ssenyonyi ne Mathias Walukagga ebifo byabwe biri mu lusuubo olw'obubeera nti nno waliwo ababyegwanyiza mu ngeri emu nga oba akaliro bakawulidde nti ku ground akaliro tebajja kukajjayo but there are too many ways of killing a rat osobola ogitega obutwa osobola ogikuba ogitega baketi y'amazzi okugigoba n'ogigwira dive nakyo kikirizibwa wobanga okwata mmese kuba kati ndabira ddala kati bano batandise kubeera nga emmese basazeewo okugigwira dive lwaki bazeeyo ku Electoral Commission ne bagamba beemulugunya okusinziira ku bantu be batadde nabo mu ringi okuvuganya kankubira story eno tusimbule embalaasi enkyeyaleero akakiiko k'ebyokulonda akawulira ebirumira ebyalabikira mu kusunsula abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo eby'obukulembeze kakedde kutuula okuwulira abaliko bye beemulugunya abamu ku bakedde ku kakiiko kano be beegwanyiza obubaka bwa Parliament e Nakawa East nga bano munnaabwe gwe bavuganya naye Bowe Ivan yabatwala mu kakiiko kano ng'ayagala bonna omusanvu bawanduukulwe yalangirirwe nti ayiseewo awatali amuvuganya kubanga bonna ekifo baasaba kikyamu Bowe agamba nti banne ekifo kye baagala okuvuganyaako kirabika tebaakimanya kubanga mu biwandiiko byabwe basaba kwesimba ku Nakawa East Constituency so nga bakimanyidde ddala nti ekifo kino bakiyita Nakawa East Division Constituency kale nga mu mateeka bano bonna baba balina okugobwa olwo ye ayitewo nga tateganye. They all agree that the constituency is called Nakawa Division West. They all agree. And that is not an issue. The identity of the constituency is not an issue. They've tried to argue what they've tried to argue, but I had addressed most of their arguments in my petition and submissions. Abateereddwa mu Kabiga kuliko omubaka aliyo kaakano era omwogezi w'ekibiina ki NUP Joel Ssenyonyi owa NRM Anderson Burora ko n'abalala. Nakawa West mu ggwanga lyonna eryemu era esangibwa mu division eya Nakawa. So tewayinza kubeerawo okubuzaabuza nti ate kati banominate ku kikyamu. Okay, kubanga ne returning officer nga sayininga n'ateekawo ku nominating nze Nakawa West constituency. Naye control form yafulumanga amanya gaffe
bonna kwegali ne tusayininga details zonna ezina Nakawa Division West esangibwa mu Nakawa Division esangibwa mu Kampala ya district ya Kampala ne kodi yayo 01 byonna bibeerawo ne mu byonna tusuubira nti muganda waffe ayagala kuyita mu buyisi ayagala kulya byatakoleredde agende mu kategori z'abatwazi gye bali abakola bye bayitamu ne bafuna bye batakoleredde neyegwanyiza ekyomubaka wa Busiro East naye asibye mu kakiiko kano ng'atuyana bwe zikala anti gwayagala okusuuza ekifo kino Medali Lubega Sseggona yamutwala mu kakiiko kano ng'ayagala awanduukulwe kubanga yakizudde nti ebitabo bye birimu omutawaana. Bannamateeka ba Sseggona abatalabikidde ku kamera zaffe batugambye nti musajja mukulu ono talina mpapula zimugwanyisiza kwesukkiza ku kifo kya bubaka bwa Parliament. Kyebava bankuye okumulabuukirira bamukobye wano nga tannayonoona nnyo nsimbi ze mu kakuyege. Ye Walukagga newankubadde abaddewo mu buntu ebyokwogerako naffe abigaanidde ddala. Ayogerera akakiiko k'ebyokulonda Paul Bukenya Anyway, eggulire lyeryo nakugambye there are so many ways of killing a rat. Bowe Ivan yagamba banne bonna we bamunominatinga nabo baba nominatinga mu constituency etaliyo ye yekka ye yagiyita bobo noosiwa PFF kati wano we wali akazannyo akalulu kano bonna bonna abaliyo bavuganya incumbent Joel Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi ebitundu 7 ku 10 biraga agenda kudda banne abalekeddewo 3 of which gana 3 abadde ayinza okugabeeramu ayinza okukwata ekyokubiri ayinza kuba wa NRM Burora naye nga tasobola kuwangulawo then bowo nalabika independent kwa PFF erabika nakabaziguruka oba jadda akabaziguruka ali eri side ya gundi ya wayiswa so bwotulula akazannyo kano osooka n'obuuza government yo yeetaaga ki government yeetaaga Ssenyonyi mu parliament the answer could be no temwetaaga mu parliament because system agirabisa nnyo mwayirayitinga ono commissioner wanene nguzekoze nakozete so ekyo kimu government temwetaaga kyobalaba yamusimbako omuntu Burora bwesimbawo Burora alina emikisa egiwangula emikisa giri 3 ku 10 ensanvu oli azirina ono Bowe Ivan eteeka lino webeera nga balisoma because amanya kintu kizibu nnyo mu bantu abasoma one name can't mean 2 things. Sekanjako Moses. Those are formal documents. I can't be Moses Sekanjako. Okitegeera wendeeta empapula zange ez'okusoma nga tugenda okutuuka awo kwa Lukagga nga ziri Moses Sekanjako. I can't claim to be Sekanjako Moses. Empapula ezo ziba z'abantu babiri abanjawulo. So simanyi mu Electoral Commission kiri kitya ono yabesinga kumpaaba yagamba abantu abanominatinga ku Nakawa East constituency nga ate erinnya liri Nakawa East Division constituency akagambo division ke kavaako obuzibu mu naming ya constituency yenga agamba bano bonna bamunominatinga mu constituency etali ekyo ekyebuuzibwa ana nominating abantu Electoral Commission kyegamba ba returning officer ba Electoral Commission bam nominating abantu ku constituency etaliyo nti watuule ebibuuzo katugambe yonebu buli omu gyatuula watuule ebibuuzo bya yonebu naye nga mufo ky'okutuula yonebu watuula bya sudebu oba eya South Sudan naye ate yonebu nekugamba nti webale kutuula ne bebigireta ne bakulaba obo kitegeeza omusango forms ze baweereza unless it was tactical for government to eliminate Ssenyonyi mu parliament nti basobola okukabatega tugende wano mu parliament
ono ye nomination abenga agigudde tugambe munayo omusango ogutusinze nga electoral commission tugende mu kooti tujja kulira obudde bwe abantu bwe twamala nga bafuna emikono na biki na biki naye nga Ssenyonyi tali mu parliament ako kasobola okuba akakodyo akamu ak'okujja Ssenyonyi because owaabwe Burora talina chance ewangula chances eziwangula ziri 3 wobirekanga we biri Ssenyonyi adda mu parliament wokozesa tactically n'okozesa amateeka bannamateeka babayayayi osobola okuleeta ono Ivan of course omuleeta ali compromised nga tavukoze eki tavuganyiza ajidde ku terms zammwe ajja kubeera soft tetumanyi oba opposition oba okitegeera so akantu ako kasibumu but all to blame esooke ba electoral commission ba returning officer bo baali babawana empapulo z'okutiikingamu n'okujjusa zaali ziwandiikiddwako ki but omusango ogwo gugenda kubeera kukusinziira government yagala Ssenyonyi mu parliament oba temwagalamu because ye incumbent and all signs show yagenda okudda okusinziira bakutta abantu ne babasiba nga bamba balemesa n'okwesimbawo nga walaba ewa Mongo ne bikyuka basobola okulemesa Ssenyonyi okudda mu parliament because having a parliament with the Ssenyonyi and Waiswa nga bonna bali munda parliament eyo ng'olina ne Rubongoya eyinza obutabeera nnyo nnyangu eri government olina Rubongoya e Kampala olina Waiswa Nakawa East olina oba West then olina ne Ssenyonyi bantu basatu olaba Ssenyonyi abaddeyo omunga abakaabya akakanja olwo mulese n'abalala babiri awaliwo akazannyo akayinza ozannyibwa mu ngeri emu oba endala okusinziira ku ki gavumenti weneraba nti nno Burora talina chances ziwangula bajja gamba katukube kifiiriza lwaki tunabalayirira ssente naye nga tali mu parliament because nze simanyi mu settings wa bibuuzo oze olumu oba kusettinga ebibuuzo n'obiddamu bubi ne bagamba you answered your own question but anyway ono Buwe Ivan Buwe Ivan ono Buwe wavaawa olina okutandika okumunoonya yaani because akantu kano buli omu abadde amanyi Ssenyonyi akiikira Nakawa West Nakawa East si bwe kiri era lyerinnya is there any other Nakawa anywhere because nekyo nakyo Ssenyonyi abadde akyogerako nti ogamba nti na nominating ba mu constituency enkyamu is there any other Nakawa anywhere gye tuyinza okugamba nti muno naye electoral commission ya nominating abantu babuzaabuzibwa byakwebuuzibwa ebibuuzo ebyo but nze nkuwadde omusango guno guyinza kuggwa gutya twalaba omusango gwa Nalukoola ng'electoral commission yeebala obululu yeebongeramu yeekola ki nemala yeeremeddwa okutegeka akalulu nemala negamba Nalukoola akalulu bakayo bakaddemu Nalukoola alina kujulira kyekyamuyamba okusigalayo naye ng'ensobi zonna ezaakolebwa electoral commission kuba yeerina okukuuma ne poliisi be baalemwa buli kimu baawaayo Nalukoola obululu ne bubeera nga bakisazizaamu okitegeera then woolaba electoral commission chairman ng'ajja ne yeebuuza nti what is a protest vote okitegeera signs zikulaga nti maybe they don't need any UPM house anything that can stop them basobola to go with it awo Ssenyonyi alina okukozesa bannamateeka nno abakugu kyemmanyi asobola okidraginga paka wayingira house naye omanyi kasita oyingira house ng'olina omusango ebiddako they can compromise you bakusiba mu kooti bakola batya so Buwe Ivan bwatyo bwazze era nga tukyali ku electoral commission awo Walukagga nalabyeko Katambike ng'alaga alina obuyigirize
Walukaga nalabeka akatambi yabadde Dr. Kwefu ndowooza kakano senior 6 abadde babuuza naisho ya mu IU Islamic University in Uganda eno je natuula Geoffrey Utaji yatuula Kaindo Tafire je yatuula General Ashande je yatuula kusasira je yatudde ko bamutikiridde ne Seruga naye gyasoma ali kumata alina kullo ane yasomera mateeko kumanya nkulu nnyo osoma n'obwalo yango gimaze kakati ewanso Walukaga Segona yekute ku bisubi agamba Walukaga talina buyigirize bumukiriza kuba mu parliament. Walukaga agamba obuyigirize abulina because obuyigirize buli nti anything equivalent to S6 not S6 USCE certificate no bajibala but also to its equivalent. Kati Walukaga obuyigirize bwe buli ku equivalent kwa bayitidde ogutali musango. Lwaki ngamba nti guli musango? Ntera nnyo okufuna obuzibu n'abantu ababeera bakaya n'obwe buyigirize nga bakyusa mannya. Ndi munaye we nali ndula S4 nali James Sekanjakko. Ate we natudde 6 nenfuka Moses awo nenkyusaamu nenfuka Sekanjakko. Ate university kati nze Henry Sekanjakko. Owo bitegeera oba Henry Moti yabase nga amanya gakyuka. Abantu we batyo sitera kubawuliriza. But for Walukaga's case, akulaga he dropped out of school due to circumstances ezisinga okubeera nga za dropping abantu, but abamu fees zabula, abamu kati nga Walukaga muyimbi talent ne mutwala, but along the way realizing nti alina okuddamu okusoma takyusiza kumanya. Akulaze yafuna ekiri equivalent to S6 ekiraga nti yasoma era ku IU je yajefunira equivalent. Simulinaako buzibu naye katusooke twebuuze parliament obuyigirize bwetaagisa ye obuyigirize bwetaagisa mu parliament era nnyo wabula abategeka akapimo ka parliament ne bagamba kasitobeera ng'oli wa S6 oba olina obuyigirize obukukiriza okutuula mu parliament. Obuyigirize bwa S6 wano mu Uganda nooza zezimu ku buyigirize oba busembayo wansi mu byensoma bwa waggulu ate bwa wansi. Woba ogenze ku mirimu egisinga now like for us we are media personalities bajja kwetaagisa either certificate in journalism, a diploma in journalism or a degree. Okitegeera tebagenda kugamba bring your S6 Chokato mbaka wa parliament ye equivalent ye 6 mukirizo kolaki okubeera muli mu parliament. Lwaki nti omulimu gwa MP teguli so technical. Kuba MP akolaki MP ayogera ebizibu by'omu kitundu kye, akiikirira birowoozo bya mu kitundu kye n'abibuulira gavumenti neefuna abakugu abasobola obisolovinga. Era kyovola aba ministry ebeerawo nga minister agikulira katugambe ya health nga minister agikulira yasoma mawulire naye osanga ba permanent secretary baani abakola monna bonna nga bo basoma medicine ekitegeeza be balina obukugu. So ne parliament wetyo nti Walukaga wabana equivalent ya S6 abasobolera ddala okubeera mu parliament kuba byagenda okwogerayo tebiri technical. Waliwo yajja wano n'alaga ebitabo nti budget committee mbu biki onna kuvimba kutiisa omulimu gwe mupya omukulu ogusookera ddala to represent your people ng'oyogera their needs. Ekiteetaagisa kubanga wasoma kutegeera nti no mu constituency yo wetaaga essomero lya secondary gwe bagambe neetaaga essomero lya secondary n'erya primary olekera abakugu ba gavumenti babiteekeyo. Oba okitegeera ogambe nti enguudo mbi tekikwetaagisa kuba mukugu kumanya nti oluguudo lubi. You experience it mu constituency yonge ebinnya bingi. Waliwo sharp corner UNRA yejja n'epima neeyolesa obukugu bwayo n'epima nti corner eri ba sharp nnyo
tuli kavinze tuti katulijjewo era losanga ekifo ekimu nga kibaddemu ekkoona ne balijjawo ne bagamba nti ekyateesawo ekkoona maybe we hadn't had the technology okubendinga landscape eno obulungi naye nga tufunye technology tusobola okuzimba ewabadde deep valley ne tujjawo ne tuteekawo oluguudo ne straight ne tujja black spot ku luguudo. Those are technicalities ezikolebwa abantu ba expert. But MP ensonga yeriemu banaye kona lino lireeta obubenje liri sharp nnyo kukituusa mu government awo abali mu Ministry of Works ne baleeta ba engineer bakugu abasobola omanya oluguudo luno tulusala wetuti ne wetuti tugenda kujjawo sharp kona eno ebadde efuuse black spot. So okwogera ebizibu by'abantu basic knowledge, it is just basic knowledge. So abantu abajja nti obuyigirize tebumala ate nze nasoma ebitabo biyitirivu nnyo tewaliiwo equation yonna yakusolovinga mu parliament nti omubaka w'ekitundu kino wagisolovinga n'atagiyita constituency etegenda kufuna solution ku kyo. Your job as a member of parliament is to highlight the needs of your society. The technical part leave it to government and the ministries ezirina aba technical people. Wonodda nti budget bagitematema webati abasajja bano babadde emyaka 15 n'obuyigirize bwabwe obwawaggulu ennyo. Ekonome yaffe bagitemeteme enebeta nti munnayo okusinzira ku mubaka gundi eyasoma amateeka bwati yatema era Uganda is thriving basing ku mateeka omubaka ono yayisa tewali oba nti nno waliwo ekintu ekyali kijja mu Uganda nga kyetaaga mateeka omuguguloya eyasoma amateeka n'ayisa etteeka eddungi kwe tutambulira n'abayisa amateeka amalungi aga 95 bwe twagatuukako twagasiimuula ne tugajjamu gonna zonna clauses ne tuzijjamu, which means nti obukugu bwo mateeka obukugu bwo mu accounts byonna tebikola. So long as you have basic A-level certificate osobola okubeera member of parliament oba its equivalent. Naye nga togenda kusaba mulimu kagambe gwa busawo ne bakugamba ndi its equivalent. No, there you have to be qualified. You want to be a teacher, you have to be qualified okusomesa ekyo. You have to be a pilot, you have to be qualified. Tebagamba equivalent to flying. No, those are technical. But MP's job eri basic gwe mulimu ogutandikibwako kyobulaba ba MP bali important. Nawo kimanyi nti mu Uganda today the most important person is the LC1 chairman. Ali so important okusinga MP kyokka ate nga ye taliko wadde academic qualification. Kobeere ng'oli professor ng'ogula poloti olina okufuna endagaano ya chairman because it's a requirement by law. Bw'oba ogeza okufuna pulaani y'ekizimbe bakusaba LC1 leeta. Bw'oba olina ekiri kyonna kyonna bakusaba LC1 leeta. Lwaki tetugamba nti ono talina buyigirize kubeera LC1? Tewali bakusaba bbaluwa y'MP wo. You can spend 5 years without meeting your MP, but you can't spend 5 years without meeting your LC1 chairman. Katani gwe twandisinza okusaba obuyigirize chairman, but bakulaga nti yeetaaga academic qualification. All you need is the common understanding oba obutegeevu ku locality yo. So now MP, they basically voted due ku butegeevu bwabwe. We have seen the land people. But ng'okujjako okugamba nti omusajja oyo yasoma mu busiru endiga abagifuuyira mulere. Naye nga empapula zirina era nga bakugamba oyo profesa naye nga musiru. N'ogamba omusajja ono taba kusoma oba omukyalo ono taba kusoma yandiyise bute oba ndiga kugifuuyira mulere. I'll give you an example. Omukulu w'ekika oba abakasolya basooka kusaba buyigirize bwabwe, but is there any organized institution mu Uganda okusinga tradition? Byasetting abantu bategeevu ne bamanya nti ow'enkima tawasa wankima, ow'olugave takola ki. It had some science emabega waakyo.
nti abasajja abaganda edda bazaalanga n'atuuma omwana weeyo n'amuleka eyo oyinza okuwasa muganda wo ekyo kyekimu ekirala incest eno erina genes eziyinza okuba nga zitambula katugambe nga sickle cells nga zitambulira mu famire yammwe mu kika kyammwe ng'olina okukyusaako mufuneko abatalinaki it had some science to it but tebasoma nnyo tebagamba nti profesa gundi ye yabiwandiika baali bantu bategeevu Walukagga okuba ne equivalent ya S6 mutegeevu Walukagga can you doubt Walukagga azi butegeevu no Walukagga yayimba oluyimba ekimansa nnaku luyimba lwa sirimu luli so educative he saved lives mu luyimba olwo he's a composer nti omugaso gw'oluyimba lwa kimansa nnaku tosobola luyikwetinga ku mugaso gwa MP yenna oba okitegeera nti omuntu awulira akayimba ka Walukagga ekimansa nnaku akalwanyisa mukenenya there is no job an MP can do that is better than that song ekireeza musajja mutegeevu omuntu awuliza oluyimba lwa Walukagga abantu bakoowu he was being an MP yali akola mulimu gwa MP mu luyimba lw'abantu bakoowu you listen to that song and is a real MP so Walukagga okubanga ye obuyigirize bwe kati bukyali ku equivalent ya S6 ali muteeka yes oli lawyer olina oba masters mu law but bakugambye nti okusamba ku mupiira guno kasitoba ne equivalent ya S6 muba musimbudde ekiddako kuba kalulu abantu baleboyo ani mutegeevu Walukagga yayimba tulepuke ne Samuna sibero lero lwasuula kampuni ya Sabuna abamu ne bagamba Walukagga yasuula kampani but Samuna senga yawulira oluyimba olwo ne yeetereza weesanga senga waali kati kubanga ate twalabako amawulire nga Samuna alwana ne mukazi w'omukulu era Walukagga ye yabireeta bwali butawuliriza luyimba lwani lwa Walukagga so I would vote Walukagga any day any time because the job is going to do is not technical it is for understanding and having bachita common sense that's all he needs to do wenaba netaaga okumpoleza omusango nja kunoonya looya Sseggona muwe ssente zange ampoleze omusango ku bukugu bwe obw'okuwoza omusango bwe naba netaaga okukola endagaano yonna business agreement nja kunoonya looya Sseggona ku bukugu bwe obwa okuwoza obyokunkolera endagaano bwe naba nnoonya mubaka kukiikirira bizibu byange nja kunoonya Walukagga kuba byo tebyetaagamu nnyo bukugu naye abwe experience nga ate noono omukulu waddeyo emyaka 15 nze naye was of a view nti senga mu Uganda wajjawo parliament ne basooka bakola ku bizibu bano bye bakoze emyaka 4 mu 7 tusooke tubisolovinga ebyo ebizibu kwa nabyo biri incomplete all the time the roads zirijjudde ebinnya the education system is wanting the health system is wanting democracy is wanting why can't we first solve that then we tuwayitayo emyaka 4 ne tuza parliament ne tuzuula ku bizibu ebibabize ebipya kweli ebizibu byonna ebiriwo tubimanyi gwe tobimanyi tomanyi nti corruption kizibu mu ggwanga lino tokimanyi nti ebyenjigiriza kizibu mu ggwanga lino tokimanyi nti ebyobulamu kizibu mu ggwanga lino kate mupya agenda kwogerayo bizibu ki ebipya tusolovinge tujjewo parliament tusolovinge ku bizibu ebibaddewo bye tubadde tutegedde tubimanye nti kati ebyo tubimaze okubijjawo omusala guno obadde gugenda mu BMP gujjeewo ebyenjigiriza okimanyi ndino osanga constituency nga teri musomero lya government babadde bakola yonebu nga batudde mu miti okimanyi omusala gumu ogwa member of parliament guzimba essomero lya government kati we tujjawo BMP tetusobola kusolovinga bizibu by'amasomero mu mwaka gumu
omwaka ogwokubiri ne solving ebizibu by'amalwaliro omwaka ogwokusatu solving ebyenguudo nga budget eyo yonna ekola ku ebyo ebizibu tugenda okumalako emyaka 5 nga twetaagayo kuzibu ebipya kuba ebikadde tuba tubimaze lwaki abantu bafa nnyo okwogera ebizibu ng'ebigenda okukyuka oba ontegedde so Walukagga agamba obuyigiriza abulina obwa equivalent Walukagga tatulanga kwe 6 but alina equivalent yayo because you can understand him omusajja Walukagga bwe yatuukira okugenda mu kadongo kamu n'ayimba edda omulimu gw'okuyimba gwali gw'abataasoma oba bana misomo gyalema but let's appreciate nti we yamala okuyimba he saw the need to go back to school and he went back ali mukola degree kuba okusoma tekukoma bannaffe abagenze ebweru basobola okugamba nti nero ndi wano nasoma mawulire but nsobola okugenda nga mu America nenkomawo nga nfuuse dokita nga natuuka eyo nenrolinga mu medicine nentandika okusoma nenfuuka dokita desire zina teyavaano nga muyimbi oba yasoma mawulire simanyi teyakomawo nga musawo General Megadi si musawo kati yavaano nga muyimbi so okusoma tekukoma Walukagga wonna waafunidde ekinyegenyege okusoma akirizibwa era wabanga meetings qualifications ezimufuule mupinga ebaluwa ya S6 oba is equivalent kazaabike temukwata bisubi kuba kye mugenda okukola si kya bukugu mutumenyereyo ekyobukugu abakugu kye baakola mu ggwanga lino nti nno omukugu MP omukugu yatuulaawo ku fulo ya parliament basi bagamba Ssemujju mukugu nnyo Ssemujju mukugu in the journalism sense it is very good at telling us what happened at reporting what I do he's very good at reporting budget in parliament babye sente weziti he's actually doing more journalism in parliament babye sente weziti bakoze we bati minister Gundi yalese teeka wediti atubulirako bubulizi but talina kyakola ku stopping abiba bireteddwa so he's a journalist in parliament akola mulimu gwe yasoma ogw'amawulire mu parliament kutubuulirako government yabye weziti amaje gagenze egundi nga tegaweereddwa lukusa tebagamba muno yayisize teeka neriganda amaje okugenda e Congo ngabandi yayisize teeka Ssemujju yalese ekiteeso ekyalese ekyaganye kino nedda because parliament doesn't work like that it is not about your brilliance it is about the numbers abawagira abawanika emikono Newe kibe ekintu kya kisiru kitya teeka lye mwanyi mwaliraba we bagamba don't allow those Baganda to get numbers in the parliament byakuwanika mikono si bya magezi so sigamba nti temusoma musome because at the end of the day you have to be a professional somewhere nga osomye nganze kitegeera but we ngenda mu parliament era nja kubanga Ssemujju kwogera on the floor Madam Speaker bichi this and this and this then the speaker will look at me and say okay those who say the eyes have it put up your hands it is a debate of hands not a debate of reason that is the parliament wadde batufuulinga wano nti bayogedde bakubaganyiza ebirowoozo it is numbers till you get the numbers right there is no wise person or intelligent person that can do anything in parliament that is the Ugandan parliament for you so Ssemujju bwatyo Bobi Wine embalala manyi mbadde mulwadde sibaddeyo naye omusajja yakuba mbalala Bobi Wine embalala yagikuba ne Lutamaguzi n'akola kano kati omunyankole bw'aba ayingirawo ebusega mubateerewo emikeeka nga bajje n'abo baffe mubawe ebibanja mubawe ennaaka abo baffe buli obukuuli obwabeekwekamu obukola effujjo nabo bagambye tebabumanyi tulina obunyampi mu Buganda obuvuma omwana wattu obwawano obwetuuma amannya gaffe naye bo abanyankole bagambye nti abamwe temumwagala ffe katumulaga omukuulu ne baggalawo ekibuga ekintu ne kitandika era message yagenze omusajja omu omunyankole yazze
wamanyi sigenda kumwogera wano bayinza omuthreateninga alina ekifo ky'amaanyi nagaluta maguzi mwali mumanyi lwaki ab'embalala twayaniriza His Excellency Kyagulanyi wetulo n'amaduuka ne tugaggala nti ffe n'agamba mbu wano we mubeera e Buganda mwali mugamba bw'abanyankole bababoole era kati mugamba bababoole ffe tugamba teri muntu mulungi nga Munyankole munywanyi wanje teri muntu mulungi nga Munyankole because the Munyankole whoever comes there the smaller group of people kuno bwe mwalabye ngo buvaayo okukuba obwo tebubeerangako eyo bwetuumi so twasanyuse nnyo twashemererwa okwaniriza Abanyankole kwe baalaze ezekise abaye kuyitaleete kuno kuliko komenti ezimu oteekayo positiyo omanyi abaana kye bateekako omunyarwanda oti akagamba ako simanyi waki wakwogera nnyo naye waliwo perception eno esiigibwa bannabyabufuzi eya tribalism mu Uganda. Nze nabagamba there is no tribalism in Uganda. Ekyo ekiriyo simanyi we bakiyita but there are people who use the tribal card. Abannayuganda tweyagalanga Abannayuganda. Kyojja okusanga nti Nubianiri omunubbi yenfanfe wa Bobi Wine omuganda. Waisu omusoga yenfanfe wa Bobi Wine omuganda. Kyokka osange Bwanika omuganda ye Kabwakango wa Bobi Wine omuganda. Osange Mpuuga nga ye Kabwakango wa Bobi Wine omuganda. Osange Dr. Zadriga nga yenfanfe wa Bobi Wine omuganda. Oba ntegeera. Tulina bannaffe abasoga abatoolo okimanyi abobo abakiga okimanyi tribe zaabwe zaafuuka mannyo ewaffe ndi omuntu asobola okugamba gundi genda ogambe mutoolo akuweeyo kino okitegeera ate ne mutoolo n'omuyita mutoolo n'atanyiiga nga temuli mu politics. I don't know why politicians think nti okubeera ow'eggwanga eritali lya Baganda mu politics kibeera kive okitegeera tekiba kive yeeyo reception gye walabye embalala nga Bobi Wine ayingira mbalala indi reception yeeyo yagifunye mbalala shut down because of Bobi Wine era ndowooza n'ebyokwerinda ne bigamba neddo akasajja akatonyogedde nnyo ewaffe gye emiggo gye baatandise okusiba abantu biki eri yonna abadde afuna reception naye ndozano bagambye naye nedda botofu omusajja atukubye ku mwoyo okitegeera kuba banaye woolaba reception Bobi Wine gye yafunye embalala abagizwa emiti mu kibuga mbalala emitima gyasoogi balumiza okera ku woteeri pulezidenti w'ekibiina kyabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu Musinguzi ng'Abanyankole bwe baamutuuma we yasuza era egenza okubeera ssaawa emu ey'okumakya ng'oluguudo lwonna oluyita ku woteeri lwabooza edda. abajjukira mu 2021 Bobi Wine yalonkingira manifesto y'embalala bwe mujjukira scenes z'abantu nga poliisi ebagobye ku makubo abantu ne ba breaking a perimeter wall y'ekisaawe bajje bawulire manifesto ya Bobi Wine kikulaga nti Bobi Wine is so strong embalala abantu baalekayo ente ne bajja n'enkoni zaabwe ne babuuka ekisaawe ne bayingira nga babuuka kikomera kuwulira manifesto ya Bobi Wine okitegeera. So abantu bana badde n'Abanyankole abaki ffe tubeera n'Abanyankole wano bakwano baffe nnyo tetubalinaako na buzibu. It's just a small political clique eyagala okupaintinga ekifaananyi nti bannayuganda beerinako obukyayi ku mawanga oba okitegeera. But I think eno yabadde message okudifyinga ekyo era kyovudde olabe Honorable Tamaguzi ng'agamba bannaaye Abanyankole baba bayingira wali e Busega ku round mubaterewo n'emikeeka bayiteko kuba waliwo abanyampi eno mu Buganda abataagala kino Kyagulanyi kye yakoze okitegeera naye ng'ate Baganda oba batugamba Baganda kyokka ate n'eri mu West waliyo abantu abalabiddwako nga bakwatisa emiggo bakutte ebijambi abakoze eki naye ate ab'omu West babeegaana bagamba nedda bano batuyingira mu buyingizi naye ffe tetulina buzibu ku Muganda.
kyokka ne bannaffe abo okimanyi nti nno Abanyarwanda n'Abanyankole n'Abakiga beerinako empalana gye bo bennyini okusinga gye balina ne ku Muganda. Kuba ffe tutuna tugamba Abanyankole naye oli ayinza okugamba lwaki de Banyarwanda bwe baali bayingira e Uganda omanyi we basetolinga mu Buganda. It is only things that have changed. Era nga kizibu okusanga amaka g'Abaganda nga temuli Banyarwanda oba Bakiga oba Baki. They welcomed them. But eringa tebasetolingayo. Eringa babagoba bubi nnyo. Oba okitegeera. Kati byenjogera sibijja bujja mu ggulu nti oba mbijjeeyo mu bire ne mala googera. Simala googera. So many Rwandese, Bakiga baani, they settled in Buganda. And Buganda welcomed them more than any other region mu Uganda. So, ekyo kiriwo ekityo. Bamukima ku hoteri, ngaye bamukima ebusiya ku hoteri, ngaye bazze bamukima ku zi hoteri. Naye akanzisa olunaku lwaleero ku makya. Okimanyi ne Bebe Cool waliwo abamukimye ku hoteri. Nengamba abaana ne bateekako ne bagamba naye bannaye omusajja ono pacemaker bwe tali mukutula omutima. Kuba mbadde ndi awo nga ndaba ka video ka Bebe Cool nga sebo naye abawagizi bembo bamukimye. Embalembo abawagizi be babadde bamukimye. Kati kye tutategedde nti abawagizi bamukimye oba ababanja be bamukimye. Kuba olwedde baposta babadde bazeewo kumubanja. Kuba olwedde ndaba abavubuka bato. Oli akataddeko n'agamba abantu namungi w'omuntu nga yeeyiye okwaniriza Bebe Cool ku hoteri we yasuze. Bana ne bagamba munnaye mbukira kojja waabuukidde si kirungi. Amazina amayigirire gamenya omugongo. Ebyo nanga babiwanika ka video ka mukulu. Naye nze since tekabadde ku mukutu gwe I'll leave it to a subject. Baze kubanja nti subject to debate. Dala mukwano nabo bazuukuse nti kati naffe katwaniriza abaffe oba. Your answer is as good as mine. Endowoozayo nungi ng'eyange. Osobola ogyesigamako n'olaba omukulu ddala baze mwaniriza bamubanja. Oba oyo namungi wa muntu oba si namungi wa muntu. Anyway, ekyo jja kukitunulako. Awo nyini NRM of late obutambi buvuddeyo nnyo nga eraga nti abaana b'essomero bangi ababeera ku Raare. Bo abaana b'essomero bangi ku Raare. Naye kasooke kubira eddombo wano bye yabadde ayogera. Abalemeddwa okukunga abantu okujja mu nkiiko zaabwe. Kati bwe balabye ennamba z'NRM nga ziyitiridde. Ne batandika okwebuuza nti tukikola tutya. Basooka kugamba nti tufumba emmere. Bagenze okulaba teriiyo. Awo linateekawo akafaananyi k'emmere nga ddala bafumba emmere. Ne baddako ki muzeeyi? Aba ne bagamba tugaba zi t-shirt. Enkiiko ebbiri ezasooka zonna tekwali t-shirt n'emu. Enkiiko ezaddako awo tekwali t-shirt. Teriyo olukiiko lw'NRM. Tuleeta abaana b'amasomero. Abeeyo baliko n'ebirevu nga bajja mu primary okusoma. N'ekyabaana b'amasomero n'akyegaana. Naye oli yakatemye. Nga buli ddombo kyayogera kyeyewakana bamukimuteerawo. Kampeyini z'NRM zonna nabadde neewuunya nti abakulu bano bakola batya okkuba ekisaawe. Kuba buli wolaba kampeyini za President Museveni aba akubye ekisaawe nga kijjudde obugule. Oli yanzibiddeko n'aŋŋamba wa ekisaawe kiba kya kitundu. N'aŋŋamba ekisaawe ekyo kisaawe ky'omupiira we kiti kibeera ku eka namba. Buli we balaga ekifaananyi President Museveni aba ayita wakati mu bantu. Oli n'ambuuza ekibuuzo wali olabyeko konvoyi ye ng'eyitawo.
mu video ezo ze balaga kuba ntambula nayo motoka nga nkaaga ne bambuuza zibeerawa ne mugamba simanyi ndaba ndooza zibeerayo ku bbali zimulekako yaa ekisaawe kisooka ne kitalibwako ekitundu konvoyi gyesooka okupaakinga n'emmotoka gyayogererako gyepaakinga kati ekisaawe abantu ne babeera mu kitundu kyakyo wakati waakyo ne bakubamu ekkubo kyova olaba oli waabayingira abayita wakati okitegeera era waayitabo emmotoka ye gyeraga gyepaakinga kyekitundu ky'ekisaawe ekibeera ekikalu kati gwe ne bakulaga kino ekisaawe nga bakikuba eriyo short we bati neŋŋamba abaana basoma photographic interpretation kuba nange bulijjo neewuunya convoy jedda neŋŋamba ekitegeeza tukuba kitundu kya kisaawe kati ku kitundu ky'ekisaawe okwo oli n'akitabula n'akyongerako parade asembule z'abaana bebekulu yegini alina bwe yali agaba ekirabo ne baleeta omwana w'essomero n'agamba omwana tetujja kuzina naye naye muleeta omukulu so n'avaayo ne explanation ye ng'agamba nti abaana b'essomero bonna be baleeta baba balonzi babawandiika dde abo balonzi ne twebuuza we are in November tetuli mu November October it has been a time for examination kitegeeza omwana yekka asobola okuba 18 mu ssomero lyonna alina kuba mu 6 abadde mu candidate classes tebasobola kwonoona budde bwa candidate student kujja moraale tekisoboka kitegeeza amasomero gasobola kusindika baana abo abali mu S6 ababa basigadde babeera mu S5 S4 ne P7 kyobola esaati ezimu abaana zibambala paka ku bigere ziba shirt dress but then you can't expect candidate students kujja kulaale kuba badde mu bibuuzo nga bakola kibagala otugamba nti ennaku zabadde bakuba campaign mu regions ez'enjawulo babadde ebibuuzo babisazaamu ku olwo wobanga explanation ya bebekulu egamba abaana abo babeera baatuuka dde okulonda so balina okujja mu campaign tuli mu kiseera kya bibuuzo kya bigezo mubadde mujja abaana mu exams bajje ku campaign gamba munnaye bagamba empaka akunamaki empaka akunama ebiri bamugamba munnaye okunamye ko yewa n'ayongeramu siwe kiri so abaana walabyeko ku baana ababadde nga bagenda nga bayimba Bobi Wine ng'ate bali mu saati za yero walabyeko ka video kaliwo kankanoonyi abaana sebo babadde bayisaamu eggaali babadde eyo mbaale bakeeka a few moments later ng'abaana sebo bayimba Bobi naye nga bali mu saati za NRM anyway nja kanoonya nyinza okabaterawo nga nkafunye ensonga saagala girwako nnyo olw'obudde but kyekyo ow'empaka akunamaki akunama ebiri kati omukulu ku by'abaana wuno Norbert yes Norbert Events gemanya nate olwebadde bitambula ennyo ku social media wano byebadde nnengirako aba opposition simanyi lwaki mwesibye nnyo ku kigambo kya kampeni za President Museveni zijiddeko baana basomero ekyo si kituufu kampeni kuliko be bayita abaana b'essomero b'abayizi abo babeera basinya 5 kudda waggulu abo baloozi ndowooza owulidde basinya 5 kudda waggulu kyokka ate enkulaze tuli mu examination period si bwe kiri ate mu masomero amalayo papers ze yaddeeka si bwe kiri kati bo babagamba mubeerewo abaana abo bawandiisibwa nga bukyali bonna balonzi bano bemulengeranga abato webali kituufu babaddewo nga bato era nga nabbaterayo no buvidiyo bwabwe ebadde project ya Eddie Kenzo kubanga ye yalaga gavumenti mbw alina ba regional artists ono yalwala ekirwadde tebayita Kenzo balina kuyimba kulaleza muzeeyi yadde eno mu up country n'adda mu busomero bwa primary n'abawayo emitwalo 15 mutendeka abaana bajje bayimbire president Eddie Kenzo ne tiimu yo zino campaign za this is baseless but ekituufu kiri nti tuli mu examination period
abaana bwe bamala ebibuuzo abamasomero ago S4 ne S6 amala papers ze yaddeeka. So there is no way bakandidate we bandibadde awo ng'ate babaleete mulaale. Wadde ono byanyonyodde ebimaze ne bifuuka bya kisiru nti ate Eddie Kenzo kiyawo yalwala bulwadde Eddie Kenzo. Naye nga ekituufu kiri nti abaana abaana baabo abaana b'essomero ate banaagamba byange baana be beeyogerera babateeka awo buli omu ne bamugamba ajjako uniform yambala akasaati nabadde neebuuza kijja kitya nti audience ya President Museveni yonna eba mu saati ebeera organized nga school ki pa assembly teriyo bantu bakola byabwe basobola kubeera awo ne bagamba ngendeko kulaale but baali babikka uniform z'abaana bano naye naakwata obutambi oba kubeera nsuubira kyogamba opposition naye esindika y'abantu mulaale z'NRM ne mu butukwatire oba ab'NRM bennyini babukwata ne babusindika. Anyway, awe tuli tetugenda kubeera nga twongerako nnyo kinene naye awe tuli nandala mafaabi nandala mafaabi. Sometimes I run out of words explaining nandala mafaabi because at one time nandala mafaabi ono yali atunuuliddwa nga omuntu agenda okubuuwa amaanyi ennyo mu politics w'eggwanga. But over time simanyi oba kulwawo nnyo ebintu bikyukamu. Waliwo we yagambidde mbu if you can't vote me at least vote Yoweri Museveni. He has vision and is better than all of us. They say he said it. Nana Fabio ono mukana akalu tafuka Abedi Bwanika wa 2016 we yagambye anti President Museveni atuwangudde mazima n'obwenkanya n'agende Kololo katulinda okulayira kiyinza okubanga ku mulundi guno singa ebintu era bijjanga we biri tuyinza okulaba Nana Fabio nga y'omu ku ba candidates abavuganyiza abagamba omusajja atuwangudde bulungi nnyo era atuwangudde na mazima na bwenkanya kuba tusinga ne ideas. Bwatyo bwali ayinza okwemeratinga omukulu Abedi Bwanika n'abeera nga reasoning yaabwe ku kalulu bwetyo bweri. Waliwo afande ono wa polisi. Afande wa polisi ono alina byayogera yemulugunya ku mbeera eya politics mu ggwanga ne injustice. Ekituufu kiri nti it is not easy to be a policeman oba a security personnel mu government ya Uganda. Osula mu unipoti osasulwa bubi like okukuza bintu bizibu nnyo. So abantu abo bonna abali mu security force mu butuufu basaavinga ggwanga era bazira. Wabula omu ku bo avaayo n'ayogera ebintu bino ebyono officer bamuyisa officer nilabidde erinnya lye Agape yawadde n'erinnya awo. I look out his name but he's a prison officer akola mu prisons. Byayogera tebyawukana nnyo ku mukulu Kirumira byayogeranga. We all know what befell Kirumira. So abantu batandise omugamba naye mukulu lwaki temuyiga omugenzi Kirumira tomujjukira byayogera
onoosobola okubeerawo abantu balinamu okutya okusinzira waawe endowooza z'ennyo ku force fika tutunule tulabe naye nga ebyaddala si kyangu kubeera musirikale mu gavumenti okoleramu embeera ebeera ya bugubi wadde ate obeera trained ogikoleramu so oba yewaddeyo to serve your nation everything has a cost obanga okooye pozi bagamba deserter ate ye naye abaana akoze omusango but at least oba okubayako deserter kiri kalekaleko for your life nodduka buddusi naye okulwanyisa system si kyangu kulwanyisa system but tukkiriza nti some people are more brave than others naye ne prisons yavuddeyo ndooza bamuwummuzza ne bamuvunaana misconduct okusinziira ku bigambo bye yawadde ayogera. Anyway, Olivia utayazeemu n'akwatibwa embalala eyo waliwo bakuwandiikako mu bulamu bwo obw'ensi n'ogamba nti naye ono ddala hero. Olivia Utaya bamukwata e Kalangala n'amala mukomera emyaka 4 n'ajja this time round ku nominations n'abeerawo mu nkuba buli omu n'amutendereza obuzira yazeemu n'akwatibwa embalala. I'm lost for words now. But all we can say nti omuntu oba olina ky'olwanirira nga ddala okikiririzaamu ndowooza so kirwanira up to the end. So Olivia Lutaya ali mukomera. Njagala tumalirize ne kano aka Muhammad Nsereko. Manyi Muhammad Nsereko alina waayogera ebintu byo olumu osobola obitwala olumu n'obireka akantu kano sikireka ku Brian White. Muhammad Nsereko, where are you? Omukulembeze yenna ajja n'akugamba nti akalulu tekasobola kuwangula Mwami Museveni gw'oba olonda waaki nziriramu basi nasonga kimulonda kubanga tagenda kuba ye kennyini talina belief that one, he can remove the sitting president in this process, but two, that he can create change. Meaning a alternative, and there is no reason as to why otuyanira obwerero genda n'okolaji banna Uganda be bataddewo embeera eyo ne Mwami omukulembeze akugamba nti akalulu tekawangula President Museveni. Tolina muwa kalulu. Sereko mutuufu. There are people who are in this politics for positions. Ng'oli yagamba nze kasita n'aba MP. Era mulabya aba PFF, mulabya aba DF. Bakulaga nti akalulu akategekeddwa abayabakama. Kafute kasobola kukyusa buyinza. Naye ate bakalimu okufuna ebifo n'omusaala. Kati Sereka akugamba omuntu wate tomuwa kalulu. Kuba yakimye mulimu. And is right. Wachi olowoozesa abantu nti kati wano gwe kobeere mu kifo naye wali waggulu tubireke. Kati byonna katubireke. Woba tokkiriza nti akalulu kasobola. Byonna katubireke. Nawe tobeera kubeera n'onobeera mu gavumenti tolina kyogenda kukyusaamu. I think that is a good reasoning. Omuntu abeera nga akugambye nti President Museveni tasobola kukyusika. Wachi akulimba nti mumpe ku bwa MP nze nsobola obbalwanirira atya okujjako bagamba mumpe ku bwa MP banaye nfune ku mulimu wano ndyeko. Wobanga tokkiriza nti akalulu kasobola okukyusa system, then don't join it. Toyingira muli kulya ng'obuzaabuza abantu. Ndowooza Nsereka we yabadde mutuufu. Alani Sewanyana naye Alani Sewanyana ayina we yagambidde nti omukulu manyi kampeni z'ab'empi zaatano manyi bulungi okusoomooza okuli mu kibuga Muzaika Walata aswamye ayawo ku gati ya Siteholo alengera muleeta atasobola kudduka misinde naye agambe ekibuga alhamdulillah nti tutte
kubabiro bya Guluba tudduse emyala ne tugibuka ne Lukwago nga lwaliramu abantu b'ekibuga kakati anadduka atya kubabiro bya Bisindo ekinavaamu ng'ava wansi ng'ekibuga bakitwala olidde omukulu tebali mwezo olw'okuba alina obulemu yafuna obulemu alina okugulu kumu okulala kwa kyuma tajja sobola kwegoba ne Mwami Museveni ng'ekibuga bakikola ki bakitwala ekibuga baddukirawa Sewanyana obi wange n'oyo naye baddukirawa Sewanyana I was in this one, I think it was in S4 St. Kalemba ekibuga baddukirawa kuba yagambye bya misinde bino Sewanyana bye yakola bya kulinnya ku mmeeza nga bafulumya Lukwago luli Sewanyana we yalinnya ku mmeeza nga yalina ebyamagulu gombi agalina n'ebikondo akuba we yalinnya ku mmeeza Lukwago teyafuluma kati wano ebyokudduka emisinde guliwa rest gye bawangula Lukwago gye yawangula yayogera nti paka yadi bagitwala paka yadi netwalibwa nayogera nti nakivubo bamutwala nakivubo natwalibwa nayogera nti omwala bagutwala omwala guzimbibwa kiriwa Lukwago kye yawangula mu kutementa emisinde nyizo okuba sikimanyi yalwanirira ababoda nga bafulumya ekibuga talina ababoda be yalwanirira kufulumya kibuga kubanga ekisoka boda zonna ezisinga okuba ennyingi mu kibuga z'abano bannyini abali mu buyinza ebyo bikampuni ebiga abaana boda bavuge ku looni boda kwenkanankana n'okubeera mu lutalo n'abatalibaani buli ddakiika ofa survival for the luckiest not the fittest survival for the luckiest boda ezijjudde ku poliisi oba okitegeera so bali mwezo ndowooza tusobola omugezaako kuba ebiseera ebisinga wakisanja kimu ate ebintu bye biri practical because ogamba ntugenda lwanira ekibuga kisigale nga kya Munnayuganda kigenda fuuka kyani anyway level of debate eya Sewanyana nti ono tajja sobola kudduka wano wagenda kubaawo kudduka misinde kuba ne mu mateeka mu kooti era tewali kivuddeyo so that is it sisuubira nti no waliwo ekigenda okubeera nti kyakabi ate oli agambye wa kibiina kyange naye ono gwe muwamuwa di campaigning tukkirize nti omuntu wabanga afuuse independent afuke independent alekerawo gamba nti ate oli wa kibiina kyange nedda oli independent tokyalina kibiina kuba etteeka liraga kasi tojja ku independent ovudde mu kibiina paka ng'owandiise ebbaluwa nodda si bwe kiri so temuba kulipira for the first time ndowooza Lukwago afunye competition gy'asobola esobola omuchallengingamu. I'm not saying he's going to lose, but I think this is a fair competition compared ku abadde avuganya. Anyway, it is the final channel from my point of view. Wetubadde olunaku olwaleero. I'm out.